agaliwo Mathias Mpuuga de Mapuuga byasaba bikutuka anti omudiri gw'ensimbi ogwamuweebwa okulaba nga asula ekibira kya National Platform gumulakidde gwongedde okumulakira emirimu egya mu kukola gyongedde okumulema. Waliwo ebitambula ebimu ku ebyamutumwa ku nsimbi ze bamuwa biri obukadde 5 nga kijja okukyusa ssemateeka okulaba nga pulezidenti alondebwa mu paalamenti nga ne bannansi talina buyinza okutya ku bannansi obuyinza bwabwe. Ekintu ekyo banagala ali bamusabudde nga engalo zimubabiridde akisudde eri. Naye olw'okuba nti yali ensimbi z'abasajja bamuwadde options 2 okukitwala n'akikulembera n'akituusa ne bafuna bye baagala ne balemesa Kyagulanyi Mutale kwesimbawo oba okumutuzayo ebuddo ne tumuziika. Zezo option 2 z'alina. Kati asazeewo okufa wakireka kitwale maaso kigende nakyo. Bwino yenna avuddeyo alina ali mu kaaba ali mu maziga. Njagala tutandike okulaba ebigambo bino kuliwulire bulungi ffe. Ali ku buwaze kati ali ku buwambe. Nakyemalira buli step gy'akola aba alina wayagala okuteeka. Nakyemalira buli step gy'akoze buli nsobi gwe gy'olaba ng'ensobi aba alina byagala okuteekateeka okukozesa. Waliwo akakundi kafunye obuwumbi 3.5 kutatana National Unity Platform kutatana His Excellency Robert Kyagulanyi n'okublackmail abantu abalala. Kakundi kali Bungereza nakati wano Uganda programu bagiyita n'abantu twagala tutegere bwe tuba tugenda kusomera ebikolwa byako bujja kalabo yo kamanyi ati kirimu ekiwezo akakundi kano ketusulina okusooka okutegeera kalimu baani era kaweereddwa kakulemberwa oyo obuzza kwani mbuzza ku Mathias Mpuuga Nsamba kati nziramu byani oyinza obuza ebya Mpuuga Nsamba nendeeta ebyamuwada kati akakundi tekabeeramu muntu omu kati njagala tutegeere obukulembeze kasobola otegete kati gwe tunuulira bikolwa tugende maaso kuba pulogulaamu eya eno ekibuuzo olese kya muntu ate njana okulaba ebigambo bye na lwaki abikola kuba omuza lwaki answering your questioning kubanga singa obadde omubuuziza birowoozo byange biki naye lwaki ninga nti kati buwaze okutandika kwange nti waliwo kati abantu abaweereddwa omulimu era bali at it kubanga wano nga bwe nkugambye nti waliwo okwematiza n'okwebuulirira wali nga ewanakyemalira nti zino ensonga zayimiridde ku Bobi Wine za Buganda. Nti era ffenna abamwetoolodde tuli ku byakununula Buganda si Uganda. Ye ndowooza kakati ne fracturing gye baagala okukola baagala kugikola ku maanyi ge agali mu Buganda kubanga kugambye mu Western Uganda poliisi gye bali mukozesa nkikunnyonnyodde kye tusooseeko wali lwaki bakola ekyokukumira abantu mu nzikiza ne mu kateni bali abeeri babalumya ennyonta nga tebamulaba bamuveeko naye nammwe abali eno muleme kumanya maanyi gali eri n'ennyonta bali gye balina kumwagala w'abangi kakati wano ate olw'okubanga kibasukkako eno capital city exposure yanjawulo n'ebirala kati wano baagala kukuliyetingawo confusion okukuliyetingawo okutabula okukuliyetingawo amaanyi amalala nga bulaba bagezeza kukuliyetinga amaanyi mu music industry wabeerewo weevu y'abantu nga bafollowinga ekyo kubanga balowooza nti ono alina okudivertinga abantu abamuwagira nga artist nga bulaba nti waliwo weevu ey'amaanyi etambulizibwa mu bibiina by'ebyobufuzi kubanga bino byonna abyogera ng'aleeta etteeka erigenda okuyambako aba opposition okufuna fairness. Aleeta etteeka erigenda okunafuya Nakyemalira naye ate alumba omuntu alina ababaka abangi mu ttiimu ye mu paalamenti. Kitegeeza yo obwesige mu kuyisa etteeka ali tabulina mu opposition na kulaba buvunaanyizibwa bwina eri mu NRM.
era kitegeeza nti NRM ebeera ne kyesaaniise okuyisa mu mmere y'ono gy'afumbye. Gwe mwami Mpuuga olina okumulaba nga abantu abakukusanga enjaga nga bagenda n'omupiira n'abanga golaba omupiira naye nga batamuki kakati lino etteeka lyaleeta mumulaba nga aleeta omupiira NRM etadde enjaga munda mupiira kakati ye Mpuuga akuleetera mupiira naye nga munda mulimu ki tobiwulira amakeeyo kati nze ennyonyi ebyo byenkunyumiza kati ye kyaleeta to benefit the NRM kubanga toyinza leeta teeka mu lutalo n'abagamba nti be bangi abandi badde balitembeeta naye olwokuba waliwo ayagala emiryango giggulwewo emiryango gikole ki Giggulwewo. ate bw'oba n'ekisenge ekiriko kufulu nga kufulu taata yatereka ebisumuluzo omwana ow'ewaka ayagala okutegeera nti abantu abalala basobola okuyingira mu kisenge ekyo asikiriza olunaku lwewaliyo patenti tugulewo ne ku kisenge kiri kifune ku mpewo. Kakati Yoweri Kaguta Museveni ayagala okukwata mu constitution naye ayagala kukozesa abantu bazasasula nga ba opposition nga naye takozeseza abantu be kyova olaba gwampuliza tekikwewuunyisa nti Kyagulanyi Robert Ssentamu mwagala w'abandi buli gyakugamba nti bagenda kukozesa abo abamwe olwaleero abamwe be baani abali mu kugulawo oluggi okuyingira mu constitution ye Mathias Mpuuga ye Lumu Richard ye Norbert Mao. Ekibagatta bonna kimu bonna ba Democratic Party bonna ba Democratic Party anti nze nkubuulidde tewawulidde DP block si yeye era yazze n'agamba nti ebigambo ebyogwedda bannange era abo bannange era twogera nabo era mbamanyi basajja bakulu naye ate tebabadde bakulu kumwebuuzaako kumulangirira ku kintu kya buvunaanyizibwa. Nalengera kubuuza nti Mpuuga kyatembeeta kyawukana kitya n'ekyalumu oba nekyamawo oba n'ekyamawo bonna bali ku kikweki kugulawo nzigi nakyemalira ayingire. Bano bo opposition bagibamu ate bazanya bo nagambye bavuganya Kyagulanyi kubanga kati basasulwa ku ekyo. This is a concept paper. It is a concept paper. Ebintu ebisinga bitandikira wano mu programu eno. Luno olupapula lwali intercepted. Waliwo abagala okukola ekibiina kya People Power Front. Era nga kijja kuleeta candidate nga musajja mwenna mumanyi musajja Muganda ng'era yakolako ne Kyagulanyi kumpi. Naye eno ye business gye baateeka ku mmeeza. Ojjukira emmeeza y'ababaka palamenti omukaaga bye twayogerako abakukuta kati eno enteeseganya zaakoleddwa abantu 7. Bino okugambye bali bakwata bombi 3.5. Kakati enteekateeka ya concept note eno ey'ekibiina NRM kyeteekateeka okuleeta nga kitembeetebwatebwa wano bemulaba abammwe bakita People Power Front. kwata munsi gyetandikira awo. Be bantu baffe betuli nabo betubeera nabo tulowooza nti nno tuli mu kulwana nabo ne bagambanga omuntu omuyitanga munno nga tonnasulako mu nju ng'ali bweru oba nga tonnaba kumugezesa patience ye ku bintu ebimu. Pulezidenti Kyagulanyi atugamba nti yasooka kuyimba bintu bino walooza ya Lusaaga wa Kyagulanyi Abadongo n'agamba nti opposition giwandisuubidde ekuyambe tuwulira nabo batukolamu musimbi mazima ddala bintu bivuddeyo. Kyagulanyi okujja kwe kwongedde okufungula abasajja. Kyagulanyi okujja kwe kwongedde okulabisa abasajja. Kyagulanyi okujja kwe kwongedde okulaga ensi okuzibula amaaso g'Abannayuganda nti abantu be twali twakwasa essumuluzo okukuuma oluggi lwaffe nga twabawe kufulu ennene gye twesiga esingayo obugumu mu nsi yonna nti bakuume ebyobugagga byaffe ebiri mu kisenge oba mu nnyumba yaffe ate be babbi basomozi abo omutemu waffe
oba omulabe wa waka waffe ate baayitamu abo bennyini okubba ebyobugagga byaffe n'okutuusa obulabe ku ffe abaana b'omu nnyumba. Ndowooza mugenda kati mulaba abantu bano abeeyita ab'ebitiibwa abateeketeeke, simanya nze ndi mugunjufu nagunjuka, simanya ebyobufuzi mbiruddemu. Endowooza zaabwe zonna ziri kimu kubba. Ekisooka basooka kubateekateeka n'abasangula entegeera mu bwongo bwabwe. Bonna tewali akkiriza nno General Museveni asobola okuva ku ntebe. Kyo kibasooka okubateekamu okubakkirizisa nti General Museveni taliva ku eyo ntebe. Era nebakuutira nti tulina okumukuumiramu mu mbeera yonna. Tulina okukola buli kyonna ekisaanye okulaba nga tumukuumiramu mu ntebe yo General Museveni. Kyokka buli bye bakola buli byosanga abasajja bano nga bakulembeddemu byongera kukuumirawo General Museveni, byongera kuteekawo General Museveni, byongera kutembeeta Museveni ayongere okugenda mu maaso n'obwakabaka bwe empire ye. Gobererawo ng'ogamba bannaffe naye ng'abantu abo bazibu, abantu abo batemu, abantu abo bakuusa, abantu abo balyake, abantu abo bakumpanya. Era nga bwe babadde baali bateekateeka okufuna omusimbi ogwa actionalizing enwana n'okulwanyisa aba NUP ne Kyagulanyi team, bino bye bagamba nga bakonvinsinga Nakimalira. Uganda's political build-up is characterized by extremism, intolerance of divergent views, a connotation that has contributed to the retrogression of the nation. The contemporary Ugandan politics, and specifically in opposition, is focused on radicalism, cultism, smear campaigns, propaganda, blackmail, and vulgarity, with no room for constructive and progressive engagements and agenda. It is worth noting that the leading opposition party, National Unity Platform, has taken center stage in such progressive orchestration. It is therefore imperative with such a background that counter-revolutionary methods be devised to stamp out NUP from the political space to bring about the realization of politics of transformation and coexistence. Introducing People Power Front as a political formation is an idea that can bring to realization of this objective. Ekibiina kirambe eky'ebyobufuzi kiri mu kuteekebwateekebwa kireetebwe naye ng'omulamu omukulu kwe kukendeeza radicalism, extremism, okuganda okuteesa n'ejjajja, obutakkaanya na bulyako obuli wano, okuba kitulemera ku ekyo kye twagamba bannayuganda. Waliwo kati ekibiina kye baleeta bakita People Power Front kiyambeko okulwanyisa bo bajje nga bagiravuzi naye nga beesimbye mu ddiba lya opposition era bazise counter revolutionary methods. Kati awo kandeebi revolutionary nga ziri counter, baagala kola counter revolutionary, so bo balaba ebiri revolutionary naye balina obikawuntalinga. Bwe buvunaanyizibwa nti balina okulumba Waiswa, balina okulumba Ssenyonyi, balina okulumba Rubongoya, balina okulumba NUP, balina okulumba omuntu yenna ayongera struggle maaso ku paati yonna gwe gyozanyanga munnayuganda. Kino kiri mu concept note. Bino mbibagamba mbibasomera tekyali eno si information. Eno sharinga namwe intelligence nabasomesa okwawula information ne intelligence. Information bye bintu bwe bubaka bwofuna naye nga tobulinako bukakafu. Buno tobulinako bukakafu. Nagamba ebisowaani nagamba Kayongo nti wano wetulina amaanyi manya wakingamba nti amaanyi agasinga mwagateeka mu bwambega. Purpose of proposal. This concept note proposes a pragmatic counter-revolutionary approach of neutralizing. Purpose of proposal. This concept note proposes a pragmatic counter-revolutionary approach
of neutralizing Uganda's leading political opposition, NUP, using a registered party of People Power Front movement. Nti bana ekibiina kino lwaki kiri mu kuteekebwa proposal ebirowoozo bino lwaki birina okuteekebwa mu nkola kubanga birino ekibiina kino kyekyoka nga kiwandiisiddwa ekigenda okuleeta enkola ey'omuzinzi esobola okukauntalinga sipiidi ya Kyagulanyi mu kujjako nakyemalira nti ekibiina kino kyekigenda okusobola okuleeta enkola ey'omuzinzi counter revolutionary approach ey'okutema Kyagulanyi enteeka speed ali mukanene kubanga byonna bikoze nakyemalira abayimbi abaguze centers bawadde akoze buli kyasobola okukola but the idea cannot be stopped byeyongerayo buli lunaku bikula wenjogerero olwaleero n'ekisaawe kyakalulu akiddukamu bamugulira olungi ayagala kuleeta mu kirala nti bamulonderamu batono si mubangi kubanga mu bangi amukira amumanyi kati aleeta kino nakyo okuweweeza ku muliro okuweweza kuti kuba omuliro aguwulira omuliro akolaki naye anyana tukendezeza tutya ku muliro abayimbi basasule okendezeza otya ku muliro kati ebyobufuzi bigenda kunyinyitira weetaaga ki you need a neutralizer alina okubaako n'amazzi aganyogoga ku mmeeme ku mwoyo guba abuukirira kubanga Kyagulanyi bw'assa muwulira bw'atambula muwulira bw'azibiriza muwulira bwe yeebaka muloota. How do you neutralize? Olina okuba n'abantu bangi. It's very expensive even for the country. Kubanga wano nkugambye already sente ziri forked out obuwumbi buna 3.5 billion kati biri bitano lyaba yasigaza take back. Luno lukiiko osaba obutuulo yalulimu nze byenyogera kunamwatulira mbyogera nga birina okuba back up later kyobola bakugamba nti olina wabagenda mu kooti agende. Ugambe Professor asaba obutuulo yalulimu. Professor Doctor. Abimanyi byenjogerako ebya 3.5 billion. Owayanganira n'olwobage. Kakati Kayongo target audience. Batire batunuulidde mu kuteekawo ekibiina kya People Power Front. Bani abatunuuliddwa? Kayongo bali. Nze ngojja n'ekiwandiiko nga bandina abasajja abo olifirawo tondidi Kayongo kale tuendelee kakati bagenda gamba kati naye kino photocopy temujja speed ebintu muyinza nti nino photocopy origino erina bweri origino bamanyi gye balina okumenya nze nenaganze newonkuba era kati nsala bikulekera byenzija nabyo byemba nina munange byenyogerera byemba nina toyinza kunkuba nti lwaki ebyebyo nayogera kyenkya byenina byemba ninaawo so munkwata nga amaze okubyogera oba onkwatidde bwerere kuba byemba njogedde byenina oli ampaako tampaako byonna ampaako bya lwakubiri kati okubanga lwakusatu mumanya ebyolwokubiri ate babimpandaatera okuyingira so tonoonya nga siyingira katumutegekwemu olusi nzija kubiri. Target audience ampuliriza wulira abatema Kyagulanyi entego okusala sibiri ampuliriza bino sibawa information mbawa intelligence kugabaga nti alina CIA Central Intelligence Agency kyekitongere ekiketera America n'ensi yonna Scotland Yard kati bwe bajja nebakuwa report baba tebakuwadde information baba bagiprocessinze nga kati bya bukugu yajira kade kuna Al-Shabaab yandikuwa basirika baba kwa intelligence Al-Shabaab yandikuwa kadegere akati na Al-Shabaab ekolachi ekubye akati Al-Shabaab kekube target audience People Power Front envisages to be a replacement of NUP. People Power Front envisages to be a replacement of NUP from the political space and becoming the leading opposition political party in Uganda with a transformative agenda for the youth as the niche as well as the general populace. Ntibenteekateeka yaabwe egenda kuba yabavubuka okusobola bonna okubabuzaabuza
badde mu kifo Nuupu mweri kubanga Nuupu ekipayinga abavubuka bali ebitundu 7.5 ku buli 100. Kakati kino kireetebwa bino ekibiina kiramba kiri mu kuteekebwa mu ggwanga Uganda kati gwampuliriza bino olabanga firimu n'ebibaddewo People's Progressive Party Abedi Bwanika Rolo ye yasambanga mu kalulu yali clear nti erinnya lye yali Abedi Bwanika ng'aziyiza Besigye Kiza okusooka ku ballot paper nga emission kyokka tekimuweza zonna ze bamuwa Abedi Bwanika tebamuwa za kirala alina okubanga ye position number 1 towa omukyala ayagala Besigye abuzaabuzibwa alonimu Abedi Bwanika that is politics. Kati gwe Munnayuganda ebintu osobola okuwulira nogamba Waiswa oluusi nga boogera ebitasoboka byebiriwo era ssente z'omusolo ziri mu byakukakanya kutema Nteega Kyagulanyi ku supiidi gyadduka okumamulako nakyemalira byenjogera eno intelligence waliwo kentegerimu ezo nti eyo proposal yawandiikiddwa nga bagiwa President Museveni era olukiiko ne lutula oluyisa era ssente abantu bagemye ku lupiya bamulage mission n'engeri gyengeri okugusibwa teriyo meeting erina priority mu security zonna CMI, DMI, DISO, GISO. Priority number 1 is information intelligence from NUP and Kyagulanyi. Ekyo bakiwa priority number 1 luli yalinga security brief saa 10 nga General Museveni abantu bonna ba CMI bonna balina okwogera naye ku nsonga ezikwata ku intelligence ya security y'eggwanga. Leero priority number 1 class 1 Kyagulanyi Robert Sentamu Ngobi National Unity Platform. Chovola bale mu kufiirwa bakusindike wa IGP. Inspector General of Police bagala yabasalawo buli ku mulambo Kyagulanyi Kasaba nga n'agubaamu kubanga bye biriko yeyeka abalumya omutwe gwe mu byafaayo wali tolibaganya okumuziika nti tebamusabire nga kyakyekiriza naye ow'ebitaano bwe yagiteeka ekitovu abaala nga bali ba gavumenti wulira ku objective target audience njikubulidde key aspects ensonga enkulu general objective. The objective of People Power Front is to advance transformative politics in opposition by stamping out a derogatory and leading opposition political group NUP from political space. Kataputi bagala ekibiina kino ekya People Power Front ensonga enkulu ekulembere mu byonna yeeyo anti eno yeeyo esobola okukirizisa nakyemalira Lubambensi okukkiriza omuntu yenna okuwandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi ekirala kirina kuba naddala nga bano kyebaze nakyo n'okubawa essente akyenyigiremu mu nteekateeka kubanga bino byonna akulembera eggwanga mwennyini olukiiko alulimu talutumidde mwana bino babinyonyola ye ayitibwa sipiika w'eggwanga olukiiko alukolaki mission yakutema Kyagulanyi nteeka kuba bigirako budget wansi era nkugambye nti 3.5 billion mu nfumu eziri era ebikolwa byabatumiddwa ebya bino ensi kati njagalayo yennyini eba ebiraba ennaku empuliremu mu statement gyosomye nti mission enkulu yakufufugaza nakusiimula Nuupu mu kisaawe ky'ebyokwegirisiza mu byobufuzi naddala wesinga amaanyi mbavubuka abali ebitundu 7.5 n'okukiramu ku ggwanga lyonna ako kafunye bulungi omutegere bulungi political space that it occupies ebyobufuzi bye baleeta counter revolutionary ebitega revolution entega bye baleeta ebyobufuzi bali transformative politics politics agenda for the youth as a niche ng'akabuzaabuza population yonna bagiresinga kasavu uliriza key aspect number 1 eri abadde general objective ey'ekibiina kwe kubeera nga eteekebwawo objective of people is to advance transformative politics in opposition by stamping out a derogatory and leading opposition political group.
aspect number 1 eri abadde general objective. Kakati that is how they structure documents. Abampuliriza ngezaako okusoma ekiwandiiko nga bwe kifaanana kubanga bwekitibwe kyabadde era bwekitibwe nekiteekateeka okusobola okuba nti esente yamwe w'omusolo etokomoka. Number 1 mu key aspects, fracturing NUP. By having a faction of NUP leaders break off from the party at all levels and starting up a new political party will completely distort and rupture NUP. Nti okusikiriza abakulembeze b'NUP twaha Kagabo ofuna bulungi kati gwe nkubuulira kubanga njukira n'agamba luli twaha Kagabo ne Jimmy Lwanga bali kuloni mu Pierre kati yabaloningayo asobola okubazza wano mu People Power Front kubanga buli omu amugambye embuzi ku nkondo yaayo NRM yalekera yaggalawo yawandise ensi yonna ewulira naye nga katuuze ki kati Lwanga takyayingira NRM. Wano bakugambye okusobola okufa kulakyalinga balina okubaayo n'abantu abava mu kibiina bayingire wali amanya bwe togalaba togalina mpuliriza togalina gwampuliriza nago ng'atule amanya gaabo abeesomye okuyingirawo abayinza okuyingira wano nga basamba n'oli kuba kati gwe njagala bino bwe mbisoma otandika okugamba nti ani ali mu kukola ebitema enteega ani agezaako kutema enteega ani ali ku bulipo tugende maaso. Crowd control. Disgruntled youth that would otherwise opt for other alternatives of gaining power such as coups, militia recruitment and violent means would be grouped in a formation and given a constructive agenda for engagement. Okukontrolinga abungi bw'abantu abakayanya okubeerawo kw'obwannakyemalira. Kino ekibiina kikakasa nakyemalira nti kigenda ku grouping abantu era kibasomese okola ebintu ebirala ebiyinza okuba eby'omugaso. Nga bwe bamala mu kibiina ekyo nga batwalira abayimbi nga abayimbi boogera nabo nga babagamba tuli bulungi balimba bayigiriza okukola essigiri okola ebisubawa okufumba butto okufumba sabuni bibagala ebyo okubateekamu. So kino ekibiina kyo kyakuyambako si kulwanira byabukulembeze naye okukakanya emyoyo gy'abavubuka babayitemu eyo okola obubaga okubagulira ku pirawo mulyeko kubanga bamanyi enjala abantu etulumye nnyo so ebajjula pirawo buli omu ajja kwagala ogenda okukola ki okulya ku pirawo. Kakati ebyo byonna babikuba bebateekateeka mu ekyo ekijja. Ekyokubiri, pro-speaker legislators baagala nti running members of parliament that are pro-speaker and pro-government pledge allegiance and advance the agenda and interests of both the speaker and government. Ekibiina kino nti kyo kyakuwagiranga enkola ya speaker era kigenda leeta abakabaka ba parliament abaligondera speaker alibaako ow'NRM. Ekiri muwandiike kubanga bo bakuba Kyagulanyi babeere balidinga opposition kubanga lero kati Kyagulanyi yagifudde office y'amaanyi babeere leading opposition ki kati bamala okubeera ba leading opposition party era beeko meeting eri oli ali mu kubayambako okweteekawo nti bo bagenda kuleeta ababaka nga balikkiriziganya nabo ne pulogulaamu ya gavumenti era tebalikayanya kubanga ono afuuse akayinja mu ngato nti speaker alibaako kyakoba bona kyebakoba naye lwaki bakyogera batyo kubanga ono aliko y'omu kubali mu precipitatinga n'okufacilitatinga processes zino zonna. Kayongo bakugamba nti bajja kumaliriza ne transformational politics nti bajja ku advancinga constructive progressive agenda for participation and coexistence among all political parties for the Uganda political space. Nti bagenda kulwana bwezizingirire okulaba nti bakubiriza ebibiina byonna eby'NRM okwatagana ne NUP okwatagana n'ekibiina kyabwe n'okwatagana n'ebibiina ebirala kubanga NUP ebyokwatagana n'NRM yabijjawo. Statement kale mulungi akokobye mu Luzungu mu Luganda mission FBA eno mission yakubayambako
ino mission endala transformational politics bagenda leeta essuula empya ey'ebyobufuzi ebyokugenda mu maaso n'okuba nti byetabibwamu ebibiina byonna ebyobufuzi mu spesi y'ebyobufuzi bya Uganda ng'ONRM asobola okweexistinga n'owa NUP n'owaba nga asowa NUP. Kijja kuba kya buwaze bano era olwo gye baagala okuzanya. Kakati ne bakugamba nti embracing the idea of people power front is one of the best counter-revolutionary methods to bring realization transformational policies in the Uganda political space. Nti kino ekibiina kyokka kyekiyinza okuyamba mu kukakanya Kyagulanyi Robert Ssentamu ne National Unity Platform. Kakati bw'owulira ebintu bwe bityo ng'oddayo owuliriza abantu bali abali mu kwogera. Katumala okutereka ekiwandiiko kino tukomyewo. Asange wali ku ana musatu nka wali ku ngamba naye omuntu ono yeewuliriza ekisooka kugamba Kyagulanyi teyajjambya byabufuzi yajjambya ddala. Ekyokubiri ng'oli muyivu oyinza okutendeka asiimuuka banange omusajja ono omukebere nga ogamba nti wasoma oli elite ate n'ogamba nti banaenze nasoma naye ntwajja ne tuteekateeka ono asiimuuka ataasoma naye ne mujje ne mukola ki ne mumwegattako ate neera luli akugamba nti ffe twatandika ensonga eno kati agamba twamwegattako tumanyi omusajja ono bw'atuula afumiitiriza nti ebintu byayogera abantu bamuwuliriza n'ogamba abantu nti gwagamba nti wasoma gwagamba abantu nti wakola ki era oli wanjawulo wawandiika ne ku mazzi naye wawagira asiimuuka kitegeeza gwe musiimuufu n'amemu nti ye pulezidenti n'omwegatta nako n'akuwa n'ekifo nga kati omanyi otya nti yakikuwa asiimuusi nti waito kisaana kubanga byoyogera bikulaga nti kituufu waito kisaana gwe wali omusiimuufu. Tewali olimba n'abantu okujjako kati bali mu kusasula okuteekateeka okuvuganya ng'oli musasule naye n'ebitono bijugubaliddemu bikulemye okumaneginga just ekifo ky'obwa deputy president wakitunda. Fate bingi bye tutagendamu nnyo kubanga ekitiibwa ekyo ky'olina eky'obwataata kubanga ekyo ky'abaana tebakikolera application eky'obwataata tukikulekera kubanga ekyate abaana family tekikolera application olyako era nga gwe kitaawe byonna byoyogera nebiba byaswaka bane nga gwe kitaawe kati ffe tukuwa boundary eyo ntutaka tumuleke kale bo bababonebone naye naye bino eby'omuntu yashowinga up we mutayinza kushowinga up tewali kweyo group muntu asobola kugivinga up their position for the opposition. Tewali kwaba abantu abo bowulira yagala bwe mupi era bwa president bwe baba babwagala baba basasuddwa okuba nti bamanaginga ebbanga lye bamazeewo n'obutaswala okuva mu kisaawe because the Kyagulanyi Robert Ssentamu okujjako nga gwolina kuba butabika. Kyagulanyi Robert Ssentamu yamala mu palamenti emyaka ebiri n'azuula nti temuli kirimu naye nga gw'okyalwana okuddayo ye n'agenda avuganye. Kyagulanyi alaze ensi nti omuntu ayinza okuva mu palamenti ataasoma nti omuntu oyinza okubeera mu palamenti oba n'ebisaanyizo ebifuula pulezidenti akiraze mu Uganda abadde Kyagulanyi kuba bulijjo ensi bagisiga ekifaananyi tyokuba pulezidenti olina kubaawo amagye nga bw'owulira ono omutegedde bw'agamba sagala misamu eno pulogulaamu bamutegedde bali abadde abyogera ennaku zino tamanyi na ssemateeka oyo naye nagamba ebyo byabikubya ate no ebyo bye twakola embooko zaatubonera watono simanyi oba nakati waziwonye zekubuulidde okuba kuno oti bakubona kakati omuntu n'akugamba ye n'akugamba nti mu buyivu bwe tebasobola kuva mu palamenti kubanga bali bayamba nakyemalira mu kuzanya ekyokugala oluggi lw'emanju nga ye ali mu lwamaaso
kakati avuddeyo akugambye nti lwaki mwawagira omuntu gwe mwali tumulabanga mudongo gw'omuyivu lwaki wali tojja simply because muli ba mitima minafu mulowooza we muli wali comfortable era omuntu kati ekikuyombya Nyendo Mukungwe yekutta n'akugamba jangu nkuwadde tiketi yojja ye nkubuulire ekyoyombya Nyendo Mukungwe otayinza kulowooza ku byakujjako nakyemalira tasobola omulabye enkiko zaalimu ne nakyemalira ow'ebitaano nga bakugula $5,000,000 eri ayinza okwesiga omuntu agenda okumanaginga the entire national budget nga gwe bakuza mu kisenge ne bakugula price $5,000,000 you are cheap gwe kikusumbuwa nti wagwa mu kateeba ate koti kyeyewabira yali awabiddeko abagamba mu yeyewabira yeyewabira ekyo kiri ku parliamentary answered tava mu kooti parliamentary answered ya Uganda eri unchallenged Odul yajja ku flow n'agamba nti oli yewabira ne batachallenginga Sekikubo n'ajja ku flow n'agamba nti oli yewabira ne batachallenginga biri ku parliamentary answered era nali wano ne kugamba nti oli yalesa akagambo lesijudikata ne kugamba does not apply to parliament it applies to court nti totwala nsonga ze zimu pati zize zimu nga facts ze zimu tozizaayo gwakubiri nga kooti ebiramuddeko tebabikugaana kubidiscussingako mu parliament ekintu kyotasobola kudiscussingako mu parliament kyekintu ekiri mu kooti ekiseera ekyo kubanga bw'okidiscussinga oba oyintafiyaringa ne process y'okuwa ensala gye bayita contempt of court kakati ebyo tobireeta gw'obukugu bwo bwankuwe mpuga obukugu bwo bwakulya mu munno lukwe kutunda bantu banno nga bate balowooza mulimu banno balina bizinesi gye baliko gw'oli eno ogiryako ebyoya gwe bukugu bwo obugenda okujjukirwako ne bonayimirira mu bantu ba Mpuuga Association emirundi n'emirundi kuba bakusasudde ko kati abo bampuuga babakola bati kati akatambi ako kawaayo nga accountability ku bya People Power Front Formation bina byogera yenze mbikugamba Kayongo ate byenkugamba bya reality contest my statements here today let them take me to court nakugamba zisijja wano kusaaga loya woli yali wamanyafa nina Kasandra nagamba ate yawoza n'ogwakoni gwe nina kati yawoza ogwakoni ogwogweni oli yasoloyo wali omuntu okuba ne loya nga yasema guli abatematema omuntu nagwera mu kaveera kati nzazira musango taliwoza yafiirawo abo baloya bwe baliwo bangi ebitutyanga Kayongo I have I eat breakfast, supper on the legal table. So you don't younger. But naturally, we have evidence, and I can go to court and have a great day. Said I got a lawyer, I will cross-examine myself. Mpuga, I cross-examine myself. Said I got a lawyer. Anti nzisetaga ngami I will cross-examine myself. Baba plaintiff, nze respondent, I will handle. Let him come. Bring it on. Wetwogera. Tali tobali atefe tuwa bwino wano sensula. Nagambe bitante yabiri akati yakiriza. Tayogera oba yabiri akumacha oba lwagulu ba mchamisana ne kati yakiriza nti yabiri. So kati omuntu gwe ojjukirwa ng'omuntu atalina buvunaanyizibwa. Bano nga bakwesiga n'obatunda. Oli musajja mubi nnyo tosobola n'okuyimirira n'obeera eyo n'oyimirira with that pomposity n'oyogeza okubajagala ng'obajagala kutunda banno gwe wateeka oluseke mu luwombo lw'abannansi tugenda kujjukirako ekyo tekigenda kukuvaako olwanye nnyo okukisangulawo naye buli lunaku kikunyika Mpuuga bw'abanga atundawo ekyo osobola okukimugamba nti ki tiyasosika oluseke mu luwombo gwe olowooza ne Mpuuga nani ayinza osanga munne n'adduka ye yasaba n'abasirikale mu ndagaano ya Mpuuga okutunda Kyagulanyi yasabirako abasirikale nakikugamba era mu mwono birimu abasirikale otombona nga akalakala nabo ogambye bwakulaba dduka nze nabo kati oyo ayinza okunsisinkana kuki naye gwe Kayongo era kano katundayo budde bumeka nina kenjagala okumala nako kenjagala okugamba bannayuganda
tulina udde bangaki Funzire katano. Alex Price wamufumbira si muntu wa bulijjo ate si musajja wa kusaaga, musajja mumalirivu, musajja mulwanyi nno ddala. Faida. Nze mu NUP Kayongo siri just muwagizi, siri just mukulembeze. I am a weapon. I am a weapon. Now weapons are deployed. Kinemeri pakige kunyanja. Kati waiswa asobola otumwa owantu wonna saira n'atawuza. Nesibuuze wange nze teeka limanyiddwa Edith Katende lwendimu omukisa mu myaka nga 2 alibabuulira maaso okwogerako mu maaso ga TV kubanga kati saagala abeere sinza kuba mu kugundira naye waalimu ebyo. I preserve the life of my family to have that little distance and privacy. Naye alikugaa nti ebyakyagulanyi tebibaako second opinion. Assignment wejebeze. Bwangante ncha Kalamoja msemba ngenda Kalamoja. Kubanga ffe twajja okujjawo the politics of identity. Ontegedde bulungi. So nze tewabaawo omuntu yenna alowooza nti when time of my deployment has been decided where I will be deployed nti nina ekintu kyonna kyenyinza okutya. I take on assignments as I have been deployed. Kubanga nkugambye I am a weapon. Njagala nno ebigambo bino buli muntu abitereke. I'm a weapon. And don't play with the weapon if you can't manage the weapon. Era nanyini weapons. Abamanyi nti kati kagende na fumu. Dirijokola. Ekyokubiri. Kati nze wendize ndi national player. Na qualifying okuba ku national team. Kakati bwe bayita national team nti bayise Sekajja. Gwali oyinza ombuuza lwakyasambira South Africa. Naye buli muntu yabuzanga nti bamuyise ewaka. Bamuyise Sekajja bamuyise. Anaabaako kwenasamba. Kati nze ndi ku level yeebuuza bamuyise. Kati engeri gye ndi wiponi gyenviiridde. Nalabako namba 3 azanya 11. Mu byonna ebinyumidde. Nendabako 11 ng'asamba 3. Mu byonna ebinyumidde. Mutendesi yasalawo. Mu byonna ebinyumidde. Kano kugambye nti am a weapon. I'm a weapon. Ekyo ate leero nti kigambye. Ate buli kintu kyenkugamba kitereke. Nze am a weapon. Ndi omu ku weapons zaabo abalwanirira okujjawo obwannakyemalira. Era saagala muntu yenna alowooza ate tewaliwo lutalo lwonna nga ndi deployed lwesitayinza kuyingiramu with brutality. Tewali lutalo lwonna lwenyinza kuyingiramu nenduyingiramu with fear. Tewali ekyo Mukama yakinsasika. Kasitofuna command. So I'm a person of command, and when the command comes and deployment, we will crush anybody who is in front of our deployment. Zirira mukali mwana wange ali mbimeri ya recording. I'm a weapon. Njagala kafuna bulungi wali. Kayongo tebaalikodinze. Njagala soko kama bana kalikodinga. Akona kagambi. Nakati ebigambo ebimu byenjogera Mukama yabizisaako ne bijja. Nekye njagala nkugambe Kayongo nti I am a weapon. Dekera. Abajita pale FM chukumsaba bakunza mwaida ekura y'omuntu oli Dr. Mulumba wa Stahabu bwe bali nnyo kubanga kuligambe omusajja oyo mwagala bamusiza Dr. Mulumba agambye akwagala nnyo akwagala waiswa
Yes. ndaba nsigaze dakika 5 waliwo akantu kenjagala okubuuza n'otuuzi kaliwa kantu waliwo kali akantu kaffe akayimba kaffe kenjagala tyobayangani baino ng'obagalire tyamagombe gali balya wabegomba mama waiswa obayangani baino waiswa kyokka amagombe no gali tulya ne mutwegomba nina obubaka bwe nakusindikiddeko njagala kubuuza ngamba kasita tujja kubuganya kumulira wali katika tujja wali wakubeewala ensonga zakawempe south yes buli kimu kitandikira wano nekimeka kigende wala kayo ngoyagala press release nezo tugifunye kakati kawempe south ensonga erina okusibu ziraga nti wantu awo kawempe south otunuuliddewo nnyo era oyagala kubiteeka mu ngatto ekkubo lyosinziramu oyingire parliament ensonga zonna njagala kifuna kuva mu Kawempe South constituency yanjawulo kubanga yerimu ekitebe ky'ekibiina kya National Unity Platform ekikulu so wakati mu kubeera eddoboozi ly'abannakawempe ate era eddoboozi lya kitebe wakati ekifo ekyo okubeera eddoboozi ly'abannakawempe ate era eddoboozi lya kitebe ekitula mu Kawempe so kifo kya nkizo ekyokubiri kiri mu kibuga naye ate kandidate ya Alex Waiswa Mufumbiro teyinza kujja kati toyinza kumbuuza kibuuzo ekyo kati abasajja owulira beera osinga tusirike nga naffe tubiwulira endorsement yange era bwejja teyinza kugira mu nzikiza ebyo byabadde ebirowoozo by'abantu bannakawempe abamu abalala batwagaliza era nange nabirabye nga bwabirabye nga bitambula naye nemba nga siyinza kubyogera ku ssaawa zino kubanga sinaba kuwa nze nga bwe nkugambye mu bigambo byange biyise ffe tuli deployed nze kati ku level yange y'obuweereza mbeera deployed nyinza okugamba nti ngenda participatinga mu kalunga candidate nga nandyagadde ewantu oba wandyagadde nze naye nga ate ngenda kubeera deployed mu kitundu kirala olw'okubuvunaanyizibwa kubanga myame weapon unawe bakuteeka ewa weapon basobola okugamba nti kati Bush JW Bush 77 kati egenda ebeere mu Rwanda lwa Gaza ate jabeerawo mu mwaka mulamba kati yali ayagala okwesimbawo n'olemererwa awo so sinalaba bwetaavu kulangirira wawe nja kwesimba oba nesimbawo kubanga ebbanga tukyalinayo panvu siyinza kudivertinga attention gye tulina ku bye tuliko okumamulako nakyemalira ate neneyagalizanga nze omuntu so ekibuuzo ekyo kinkaluubirizibwamu kubanga kinkomitinga ku nsonga gye sitanaba nakubaganya ku birowoozo wadde n'abantu abalala naye nakirabye kyenyinza okwogera ku kyenalabye nasomye comments nyingi kyanyambye kubanga nalabye nti ate nina obuvunaanyizibwa ng'omwogezi wa NUP okujja nsomesa abantu ku nsonga ezimu ezayogeddwa ku posti eyo naye nga si kyekintu kyenyinza okugamba nti nkitaddeko obudde sinakiteekako obudde ate nga bwe nkugambye ekiseera ekya okuweebwa nnamba wenaasamba ekinaatuuka buli munnayuganda ajja kumanya nti Waiswa yeetaaga kusamba awo sibula muli pamukawa gyali pamukawa gyali ndudde nange omuwuliza kansubire nti anaatunoonyaako Classmontres kubanga tusobola kuba na Classmontres nga tanoonya ku basomesa na headmaster njagala kutumira bonna abantu abatuwuliriza all over the world nti mwebale ddala Mpombo restaurant Dubai musajja wange aji salamu alaikum Mpombo restaurant Dubai musajja wange nno ate era musajja wo togenda kozi totutukangako Dubai hajja oyo alimba aji Mpombo alimba
Mpombo katulabe kubanga njagala nnyo olyeko mu Mpombo restaurant yawo njagala nnyo olyeko mu Mpombo restaurant so njagala kutumira ku bantu bonna abatuuliriza all over the world ne bannayuganda bonna abatulaba n'abatuuliriza ffe we tuli tugenda kuzanya obuvunaanyizibwa tuli mu biro ebiddugavu tuli mu bulamu obw'obugigi n'obunkenke gundi mwamugobesa luti naye ate mujja kutulabanga buli tulina okushowinga up gundi mwamugobesa luti gundi olumu oba mwamusinkana ndabye ebintu byatagalatagala nabyo leero mu palamenti temwamukiriza kulinya alina etteeka liringa ekivuguto batabula odi omumanyi odi batabula odi batabula simusimu bikigamba etteeka liri musimusimu limerenge ye yalese ekivuguto n'ateeka awo kubanga ebanga aleetako wakiyita mu dinisa leeta so it is unfortunate tetuyinza kumala naye bonna be bamu tobaawula Mpuuga ono lumu n'abalala abali mu opposition ogenda balaba era nga baleeta ebintu ebinafuya opposition kuba kati Kyagulanyi bamubaze naye zino meeting zonna tezituula walala zituula nakasero plot 1 bwe bamala oteekateeka kubanga gwe batulula ez'omumusolo ate aba nakasero nabo basooka kulaba IGP abo si ba IGP ate borede balina ba IGP borede ate batambula na IGP amba mabega so njagala okusibula bannayuganda mwenna abatuuliriza njagala okusibula ku bamaama bange manyi nagamba nti nzaaliwo omukyala Nantumba Emole mukyala wa Kobe njagala okumulamusaako jjajjange Rozi Nabatanzi atudde e Masajja bajjajjange Ssemakula abagalamizibwa mu Kikajjo e Nakawuka ate era nga ne jjajjange Daniel Busulwa w'e Kansanga nasimulise naye mutumidde nnyo maama wange Florence Muyenga mutumidde nnyo omanyi ffe ate ffe bayita Abaganda wawu oli ow'ebbeeyi aba wawu omwana azaalibwa omukyalo Omuganda gwe bayita Muganda wawu kati bwe tuliddanga nkuwulira Muganda Kaswa nja kusomesa kubanga nawulidde abantu nga bagezaako okuwisa abantu first of all nga bagetingamu balaga nti tebamanyi bigenda maaso they were talking about nga tebamanyi nakumanya omu ku bantu abasinga okuweereza emmengo mu kibiina kya Kabaka yekka mu myaka gy'enkaaga yali ava mu constituency y'Emityana okubeera omukiise mu kibiina kya Kabaka yekka balina okusayiningiranga ku mpapula zo okugenda okunominatingibwanga ow'ekibiina tekyali nga kya secretary general kyasayiningibwangako Kabaka eyali Kabaka ebiseera byose Kabaka Muteesa II naye omanyi bwe yasayiningira ku mpapula z'Emityana Daudi Ochieng era y'omu ku babaka ba paalamenti abamanyiddwa mu kibiina kya Kabaka yekka abakabaka yekka bwe baasala okuva mu Kabaka yekka okuyingira mu UPC ataasala si ye yekka owookubiri yali Muyindi wasoma ku Aldina Biziramu oba tulidde olulala n'ebitandike mbandina bwina Aldina Biziramu y'omu ku babaka ba paalamenti era Omuyindi tuli wamu siri ku lukiiko lwa Buganda ndi ku paalamenti ya Uganda kuba the crossing teyali mu lukiiko lwa Buganda the crossing was in the parliament of Uganda naye omu ku abo abataasala babiri yali Aldina Biziramu yali Aldina Biziramu Kyaddondo ne Daudi Ochieng eyali akiikirira bannamityana kakati omuntu yenna akyalowooza ku ebyo nga biri byaliwo mu 1960 kati nga mu 2000 akyali mabega manyi n'omusomesa the politics of Uganda nze muzukulu wa Jjajja Buddha Kayongo Hakim tweyanziza lwaiswa bufumbiro olubaka obulungi obwo bw'otaanyiza bw'otyo ensi kati etegedde omusajja kintu kimutuddemu bakimuwadde okulaba nga amalawo Kyagulanyi asaanyawo Kyagulanyi
naye watudde oba wasunaasuna waka si wangu nga bawadde alowooza wajijiira wababirira awulira nga omuliro gumwokya naye bano abantu tuba tubagamba ebbanga ddene abanga ndozambaye tebakkirizanga kyabantu bano bakolera Museveni era nga bw'osanga babbi bannaabwe bakuvumanyaga lwaki mugamba ku musajja mwe baana Bakyagulanyi muli bavumi nnyo mulina empisa embi naye omuntu abba omuntu asasulwa okutta banne oyo yabaki abantu abo babi tuyinza kubaaga sinda kuba nabo babi bali bankwe batemu tuyinza kusembereza batemu ng'eggwanga laffe lifa liggwawo bo bali mugabana musimbi ate nno si zaabwe za muwi wa musolo neziremu ensimbi z'okukwatibwa okukolera amakubo kwe tutambulira neziremu okukwatibwa okukola amalwaliro mwe tujjanjabibwa nezigandibwa okukola amasomero naffe basomera ye ne bazimuwa omuntu omu n'avaabiira omuntu aba taagala ggwanga Uganda yatuba tulina omulwanyisa na bonna bakola nabo ensi yaffe eterere mbaagala nnyo mwenna baliko mwe bali kubaako Dunda Uganda mukakitafa takuma mpeera asaba kuume tutakuba tuddamu mwera